Woga nti mzee asuubiza n'asuubiza. Enguudo. Ni mu Bible Katonda gwe tusinza okutola ku iwengo ina gwosinza. Ni mu Bible Katonda gwe tusinza tiyazimba nseno muluna kulutya. Lala. Necho kubiri. President Ford bana abesimbyo babani bye okolera abantu babibakobera. So President Museveni abaidani program ye. Abatabera nkumbuyinza. Naye kati mzee. So mati abali kwida mu buyinza bali kutusubiza. Actually olaba omuntu yayiye ngombo gye bayita protecting the gains. Oyali mukuru nnyo. Nti mulina kukuuma ebiriwo. Oba enguudo mmenyefu oba ki tibwakuuma ebyo. Kankuwa mawulire. Kakati katuve kwa kuba kati sawe na mawulire agaliwo gegasa Basas Warukagga. Munakibina NUP. Olwaleero akikiiko ak'ebyokulonda kakidde ne kafulumya ebbaluwa mu butongole eraga nti bamugye mu lwokaano olw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka palamenti owa Busiro East. Busiro East yerimu Medad Lubega kali amaggwa yamuna kibiina NUP wabula tebamuwa kaadi ku mulundi guno n'asalawo okujja kuba munamugina. Kaakati Warukagga abadde n'amaanyi mangi eyo ate nga amanya agawulikika ennyo ku ground kuliko Warukagga, Medad Lubega n'Oweniale gwe bata Haji Kiyimba Abdul. Kaakati olwaleero akakiiko ak'ebyokulonda kagenda kamujje mu lwokaano oluvannyuma lw'okuba nti empapula ze ez'obuyigirize tezituukaana bulungi. Jjukira nti etteeka mu Uganda twagira nti omuntu okwesimbawo okuviira ddala kuba MP n'okweyongerayo olina okuba nga olina obuyigirize obutaka wansi wa siniya ya 6. Oba oyagala kwesimba kuba president olina okuba nga wasomako siniya ey'omukaaga oba wakola siniya ey'omukaaga n'okweyongerayo. Wabula Warukagga ebintu bye bikyali bizibuzibu oluvannyuma lw'okuba nti ye agenza agatirira empapula z'obuyigirize era emabegakaawo bwawulirako bulungi nti waliwo yakoma mu senior 4. Bw'akoma mu senior 4 n'agenda neyegatta mu kusoma okw'ekikulu kwe bayita mature age oba adult education. Wabula okusoma okwo okw'ekikulu kulina amateeka gaakwo nti bw'omala emyaka 2 singa omala emyaka 2 nga certificate gye baakuwa nga teweeyongeddeyo okusoma ebeera expired okitegedde nti Warukagga emyaka akakiiko kagamba nti oli yaddukira mu kakiiko kw'ebyokulonda okumugjamu yagamba nti certificate gye baamuwa ng'amaze okusoma kw'ekikulu amaze okujja bamuwa certificate nti tiyasobola kukozesa gino emyaka 2 okugenda ku university. Kati bwe bamuwa kaadi NUP n'alukazukuko mutulo naga nti kangende ntandika empapula mangu so kati oyo kwe yasinzidde naye ate ebbaluwa efulumya actually certificate yabadde etambulira ku mikulu gya show media eraga nga yatendekero eraga nga Warukagga yaliyo mu 2023 kitegeeza nti 2023 2024 emyaka 2 oba oliawo woba bazebazemu bulungi okusinzira wabanga ennaku z'omwezi nga bazitubudde bulungi kwe yatandikira ku university gyali ya St. Lawrence. Ekiwandiiko ky'oli kwogerako olina obukakafunga kituufu. Kyekyo ekituufu ne Rubongoya kyabadde alaze mu lukiiko lw'amawulire kyekimu kyekyo. Kale tuwulize ku Rubongoya naye kutuwe. So Rubongoya atugambye nti ng'aba NUP bali mu kuddukira kuba wakyaliwo okw'omuwaatwa okugenda mu high court okwekubira enduulu kikyasoboka kyaliwo ku kachansi katini. Soko uli Rubongoya gambe kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino naye kubira bannayuganda mwena n'omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo akawungezi polisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira ke bagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola byekaagala ebintu bwe bityo bitategeerekeka n'ebitongole bya gavumenti byonna nga bwe mubimanyi nabyo ne twesanga nga tuli mu mbeera eyo basebo ne banyabo so ansa yaffe ye protest vote akalulu k'okwekalakasa sobole okwejja mu mbeera eno lwaki kubanga bino embeera ya bino ebitongole bya gavumenti mugirabe ng'egenda eyonooneka buli lunaku waliwo ebintu bye balina ensonyi tumaze okutegera opozingamu ekigambo kyogera ngo kige kitegeeza kasoka nkuweko ne guno ne electoral commission yennyini bamuyita Paul Bukenya yamyuka yogerera akakiiko kano
mutuwe mwami Paulo Bukenya tutegere ebiva mu byendegereza ensalawo kukwemulugunya okwatuleeterwa nga kuwakanya obanga kusomoza okusunsulwamu kwa mwami Walukaga Mathias okwesimbawo ku kifo kya member of parliament wa Busiro East mu Wakiso district. So ensonga eno yawulirizibwa akakiiko era enjuyi zombi abaleeta ensonga eno awamu n'oyo yawawaabirwa ne tuba nga tutunuulira ebiwandiiko byonna ebyatuleeterwa mpozi n'ebyo bye twakozesa mu kiseera eky'okusunsulamu era oluvannyuma lw'okwetegereza okunoonyereza buli kyetaagisa okutunuulirwa akakiiko ne kaba nga kafulumiza ensalawo yaako nti mu butuufu omwami Walukaga teyatuukiriza bisaanyizo bya kusunsulwamu nga candidate okuvuganya ku kifo